tewaba riba. Ekyokubiri boda boda yebbanja eramuleetya ndowooza ekyo Shkh kijire ndabye wano ebibuuzo bya boda boda nguze boda boda yange kabukadde bunate njitunze mukaaga Shkh bigirewo ddala. Ekisooka waliwo omuntu okgenda mu dduuka eritunda pikipiki ne bamugamba nti bw'oba osasula kati osasula miliyoni meka. Mukiraba? Bw'oba ogenda kusasula mu bitundutundu buli lunaku ogenda kusasula omutwalo gumugumu okumala emyezi 20 emeka. Gye myaka emeka? Ogenda okumaliriza ng'ali mu obukadde nga 7 n'ezigwamu. Mukiraba? Mutunulire ebifaananyi bino. Oli agenze mu dduuka ne bamugamba boda boda bw'oba ogisasulirawo obukadde bumeka. Bw'oba onoogisasula mu bitundutundu ogenda kusasula omutwalo gumu okumala emyezi 20 emeka. N'agamba nti nzikiriza. Akkiriza ki? Kyekiraga nti kyakkiriza. Agambye nti nzikiriza nga bamuwadde emiwendo emeka. Kati eyo bagiyita albay'ataani fi bay'a. Okugula engula emeka mu lugulo oluki. Nabbi agamba nti man baa'a bay'ataini fi bay'a falahu awkasuhuma aw riba. Omuntu agula engula emeka mu lugula ki agulire ku muwendo gwa wansi bwe kitaba ekyo eba riba. Mukiraba? Ekyo kitegerekese nti mukiraba katumalirize nti waliwo wekibeera bay'ataani fi bay'a ne waliwo ne wekibeera albay'u bitaksiti. Mukiraba? Kati mumpulirize bulungi. Miliyoni 4 okiraba cash. Miliyoni ojja kusasula omutwalo gumugumu okumala emyezi emeka 24. Okiraba? N'agamba nzikiriza. Akkiriza ki? Kati ekyo kyemulowoozezza. Agambye nti akkiriza. Tayawudde muwendo gwakola ki? Kati eyo bay'ataani fi bay'a tekkirizibwa mu Busiraamu. Naye senga agamba nti nzikiriza okusasula omutwalo gumugumu okumala emyezi 20 emeka. Kati eyo bagiyita albay'u bitaksiti. Eyo baawukanye mu majlisul aqdi we bakoledde ki endagaano nga balina omuwendo gwe bakoze eki okutunda. Era lwaki omuwendo gumanyiddwa n'ekiseera ekyokusasuliramu kikoze eki. Awo tewaliwo bwa haramu bwawo. Kitegerekese. Era albai'u atunda aganyulwa mu kusitula mu muwendo. Ono almushtari agula aganyulwa mu kusasula mu bitundutundu. Olaba sente nyingi naye asasula muki? Omutwalo tegugirana nebwago ewola ku muntu wali nebwa asinkana wali omuntu ayinza omuwaayo omutwalo n'agenda asasula olunaku nekikola ki? Bonna bakola ki? Bafunamu. Kitegerekese. Eyo bagiyita albay'u
bitaksiti mukiraba kati ndoza abamasimu waliwo gwokubangamu hukumu albayatani fi baya bagikulage suratu albayatani fi baya efaanana etya ne ma hukumu albayu bitaksiti byawukana kitegerekese bashekh naam kitegeeza buli abuuziza ekibuuzo kye ekya pikipiki bibaddewo wano bingi temumbuuza ate ekyanga sikiwulidde byebyo barakallahu fikum ono abuuza sheekh era ku riba nti singa ava ku kabodaboda ke n'agenda kaduuka bwagenda kaduuka n'ateekayo emitwalo 2 owokaduuka namugaa naye sooka ompeeyo 15,000 amakulu kwata 2 gino ompeeyo 10,000 5 nkyalina wenziruka agambye nga ngendako autu n'asooka addukako autu kakati n'akomawo olw'okuba autu yabadde ndooza nnene n'akomawo ku lwokubiri ng'azimulekedde ku sande akakereseza teba riba eyo yenyini ye ansa gyotuwadde kubanga gano masala ga swarufu ino swarufu oyagala ki kubeera nga change si kyekyo ago ge masala ga swarufu genyini getugambye mithilan bimithili yadan ansa goji ogituwadde nogituwa kiteekeddwa okuba mukono kuki kakati olaba kino omuntu agenze ku dduuka n'awaayo 5,000 ng'ayagalako ekintu kya mutwalo ki n'agamba ono wedduuka nti oli owedduuka n'agamba siina kyenji onoozinona olw'eggulo ekyo kiramulwa kitya ebeera ki nasi akulwaki mumaze oggulaana okiraba bwe mumaze oggulaana okugulaana kuli okusoose eyo yebadde bayi'u mukiraba muyingidde masala ag'okubiri masalatu sarufi agaki ag'okuwanyisa okuwanyisa kwonna kuteekeddwa kuba yadan biyadi mukono kuki kitegerekese kasita kibamu kukuwanyisa kyabakola amugambe nti ompoze oba ki mpa ku kyenji oba mpolaayo 5 ekyo kikola naye ago masala ga sarfu ekyo mukize ku hadithi yennyini gye musomye yadan biya mithilan bimithili zino sente kuki oli ayina okuddiza emitwalo gyo emeka tewateekeddwa kubaawo nasi'a ekyo kitegerekese bulungi naam Sheikh kanu kajirewo ddala ku nsonga eyo nyini gyobadde kakati embeera zaffe metuwangalira kano kaffe kange ntambulamu awo nengenda nja mpa ku kyenji awo kyenji wammeka weebiri mpozi ninamu omutwalo kansi okenjira nkuwaako omuti omutwalo ekyo kyangu nnyo kwata emitwalo gy'ebiri gino gisigaze akuwola omutwalo kubanga alqarudu mu busiraamu tekigaana okuwola kyebayita alqard okuwola obusiraamu tebukola ki era man nafasa an mu'min kurbata min kurabi dunya nga bwe mu hadisi bwe mugimanyi istaslafa nabii sallallahu alaihi wasallam ni nabii yakola ki yewola ku nsonga eyo tetujja kuwanvuwa naye hadithi nkulu nyeyo katugalewo ne kino ku riba tugende mu birala ono agamba nti enkola y'okusuubula ssente gye bayita forex trade yeera muleetya ndowooza twagambye nti dola ku shiringi tewali muki tewali mutawaana omutawaana gugirawa omutawaana wano dola ku shiringi omutawaana gugirawa gugira kuki ku nasi'a zirina okuba yadan naam
barakallahu fi ebya riba byebiwe ebituwe bigenze bino byebibuuzo ebisigadde. Ono Shkh abuuza nti singa oli annyumiza ekyama kye ne kinsukkako ne nkinyumizaako omulala ampe ku magezi kiba kibi? Ekisooka al asulu omuntu okuuma ekyama ky'omuntu ku lw'ensonga nti oli yakunyumiriza ekyama kye obeere ng'okikola ki. Era yali sahabi ki eyali ayaga Omar gwe yatwalira Hafsa abeere ng'akola ki amuwasa nga nabbi yawulidde amawulire nti nabbi agenda kola ki kumuwasa n'atamuddamu paka bwe kyeyoleka nti nabbi akoze ki ayagadde okola ki oba amuwasizza. Enkomerero ya byonna n'amugamba nti saayagadde an ufshiya sirra rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kolesa kyama kyani kyamubaka. Kati al aslu butanja byama byabaki naye kale onoonyeza amagezi oyagala kunoonya magezi toyasanguza ani gwokola ki. Abasiraamu abamu agamba mwenna omulabirawo naye mbadde njagala ompe ku magezi gundi yabadde agamba bwati. Kati okwo ebiseera ebisinga eba ghiba kuba geya ku lw'ensonga nti ogeya dhikiruka akhaka bima yakrahu min khalfihi, kwe kwogera ku muganda we ekintu ng'akola ki. Bambuuza ya rasulallah in kana fi akhi ma aqul, muganda wange bwe kimubaako ekyo kye ŋŋamba, n'agamba nti in kana fi, bwe kimubaako fakad igtabtahu, oba omukoze eki. Wa in lam yakun fihi, bwe kitamubaako fakad bahattahu, oba omutemeredde. Okugeya kwe kwogera ku muntu ekintu nga kimuliko ng'akitamwa. Abantu abamu bamanyi okwekangabiriza, wallahi nze ne bwabawo nkimugamba, okwo kwennyini kwegeya. Mulinda akole ki abeerewo kimukole ki, naye gwe ogamba nti wallahi ne bwabawo nkimugamba, okwo kwennyini nabbi kwe yayita okola ki, kwe kwogera ku muntu ng'ekintu kimuliko ng'akikola ki, akitamwa. Kitegerekese tokkirizibwa kwanja byama bya munno byaba kutumi byakugambya aba akwesize. Naam. Ono agamba Shkh nina mukwano gwange ali mu UK, twakwanaganira ku internet, amannya ge ye Benjamin, naye agamba nti musiraamu era ne shahada atoola asaali swala 5 era yagambye nti yetegese okukola hijja omwaka guno. Ekibuuzo, oyo musiraamu nga ye Benjamin era byasaala bikkirizibwa? Ekisookera ddala Umaru ye yali ani nga tannasiramuka? Ye yali ani? Erinnya maadaama nga sibbi ekikulu gano amannya tewaliwo nti lino linnya lyaki lya busiraamu, okiraba. Naye newankubadde ng'ekyandibadde ekirungi okulikikola ki, kubanga kyamanyiira mu olufu y'abantu nti amanya ki gakyusibwa. Ate n'omuntu okuwulira nti gulwe Benjamin asooka kwesamba, kyandibadde kirungi odikola ki. Naye ekibuuzo kiri nti musiraamu eswala ze zituuka, musiraamu nnyo n'eswala ze zikola ki, ne hijja agenda akole ki. Barakallahu fikum. Ono agamba nti Shekhe salamu alaikum, abuuza nti okuzanya firimu, manyi Shekhe watooseewo wano omuwalimu yasomesezza ku bubi bwa music n'okuzanya ebyo bintu ebyo. Naye ono agamba nti okuzanya firimu kiramula kitya oba katemba? Ndowooza katemba mumulaba bwafaanana.
oli ayingira mu gurupu ne batandika okuzanya ebintu ebyewuunyisa, oli natuuka n'okwebaka mu buliri bumu n'omukyala atakola ki. Kakati ebyo byonna biba bigoba ekintu ki, okubeera nga omusiraamu yandibadde akyesamba. Lwaki oyagala okuzanya firimu? Ono agamba ti Shkh mbuzaabuzibwa ng'ogenda okutambula dhuhuli bwensangawo nengisaala, bwe tugimala mu jama olwo nyimirizaawo aswiri. Mwemba ngenda kutambula mmaliriza dhuhuli nenyimirizaawo aswiri, oba mmala kutambulako, era bwe kiba bwe kityo kigero ki? Barakallahu. Ekisooka, omuntu yenna asala ku swala, aya yagamba nti wa idha darabtum fil ardi faksuru. Bwe mubanga mutambudde muki faksuru, mukole ki? Musale kuki oba mukendeezeeko. Mukiraba bashekh, kati gwakyali awaka tonnafuuka dharibu fil ardi, tonnakola ki? Tonnatambula. Era kyova olaba nti nabbi sallallahu alaihi wasallam mu hadithi ya Jabir ibn Abdillah bwe yali agenda e Makka yasalira dhuhuri, yagisalira mu Madina, nasalira akameka, natambula asiri nemusanga Dhulkhulaifa yasala Meka. Awo wenyini we bagamba nti omuntu ddi watandika okusala ku swala idha faraka buniyana qaryatihi, bwamala okwawukana neki n'ebizimbe by'ekyalo kye, olwo lwatandika okukola ki? Okusala kuki? Ku swala. Ekibuuzo ekyokubiri, omuntu ddi oba banga kiri asala kuki? Ku swala nga abadde alina okutambula. Abamanyi bayawukana ku nsonga eyo, ebigambo 40 olw'okuba tewaliiwo daliiru, nga Ibn Hajar bwagamba tewaliiwo daliiru wegamba nti bwe mutambula distance eno musale kuki. Kati nekidda mu urufu y'abantu mweki kyemuyita safari. Kati kyemuyita safari nga ne bwokyogera mu bantu bakitegeera nti ki safari, ekyo kyekisaza kuki? Ku swala. Bwokyogera mu bantu nosibula nawaka nti ngenda mu safari, waliwo hadisi egamba district kakati mwe mutunuulire kye bayita safari mu urufu, olw'okuba tewaliiwo daliiru ekola ki. Naam. Naam. Ono agamba Shkh kiramulwa kitya okukolera sunna mu kitundu nga tosoose kugisomesaamu? Ono agamba nti Shkh, when I get a student loan from government or bank, I'm allowed to pay it after my year of study when I get a job? Allah akusaasira oleke gifuna ku lw'ensonga nti kaida egamba bweti kullu qardin, buli kuwola kwonna, kullu qardin, muwulira, buli kuwola kwonna
jarra naf'a nga kuleetera nannyini kuwola omugaso fahuwa riba oyo aba riba. looni eno bwe bagikuwa baagalamu sente okubongeramu oba olina kusasula ze bakuwa? Kakati bwe muba okwongera oyo riba. Kitegerekese kino mukiteeke mu bwongo. Buli kuwola kwonna nga kuleetera nannyini kwo omugaso aba riba. Nannyini kuwola oba afunamu nannyini kuwola. Kati tukijje ne ku sente, okiraba? Tukijje ne kuki? Ku sente. Senga omuntu akugamba nti mpola emitwalo 10, mukiraba? N'omugamba nti ngenda kuwola emitwalo 10 naye bisharuti ng'ompa mu pikipiki yo entwale egganda. Ogwogwoko omugaso ogwo gwoyongeddemu oyo riba. Si kikoma ku sente. Kullu qardin jarra nafa fahuwa riba. Ogwo omugaso kubanga agenda kusasula emitwalo 10 ate ovuze n'amafuta ge. Okiraba? Bwe babanga eganda batwalirawo eganda, okuva wano okutwala eganda bakutwalira sente meka? 10,000 meka? Kati aba asasudde emitwalo 10 mu 10 ezi afunye omugaso gwa 10 meka? 5. Oyo riba. Naam. Sebo ekikulu kya byonna senga bakuwola nga kye bagenda okuwola, okiraba, kitono kwekyo kyolina okola ki? Okuzza. Awo wabawo ki? Buli muntu yenna awola nga okusasula olina kuzza mithili. Katujje mithili ekyekola ki? Ekyenkana n'ekyo kyokoze eki? Kyakuwoze si kyekyo. Kati kyova olaba nti nabbi istaslafa nabiyu sallallahu alaihi wasallam, nabbi yeewola bakran, yeewola ensolo nga nto, ila ibili sadaka, paka we banaakola ki? Eŋŋamiya za sadaka bwe zinaakola ki? Bwe zinajja. Eŋŋamiya za sadaka bwe zajja n'asisinkanamu, fa amara aba rafi', nabbi n'alagira abu rafi' abeere nga asasula omusajja oli eŋŋamiya ye eri ento. Abu rafi' n'agendayo n'asisinkana, nga kyasisinkanye kisinga ku kino kye baamuwola. N'akomawo nabbi n'amugamba nti ya rasulallah inni lam ajidu illa khayara rabaiya. Khayara rabaiya yeŋŋamiya etuuse myaka 6 ng'eyingidde ogw'omusanvu. Nabbi n'amugamba nti aati, mukole ki? Muwe. Fa inna khayra nnasi qadaa, fa inna khayra nnasi, omuntu asinga obulungi ahsanuhum qadaa, yoyo asasula mu nsasula ki? Ennungi. Mukiraba? Kakati mu mbeera efaanaganako bwetyo, omuntu nga azza asobola okuzza ekisinga ekyo kyakoze eki? Kyeyeewoze, bisharuti nga temwateekawo kakwakkulizo. Okiraba? Kati nkomawo ku kibuuzo kyo. Ekibuuzo kyo kigamba, ekyasoose kyabadde kigamba sente ze yeewoze, azaayo sente meka? Kati tukomyewo wano, baamuwola sente, azaayo ki?
service si kyekyo. Sente ne service byawukana. Okiraba? Zino sente tetuyina bwe tunazenkanyankanya nti bwekiti kati baddembo okuwanyisanga bwe bakola ki bwe balaba mu ngeri ya service awo tewaliiwo gundi yonna. Naam, kitegerekese mukadde wange. Naam, barakallahu fikum. Ekibuuzo sokoleke singa baba gavumenti yenyini ekuwadde egerekera n'omusaala kakatugeze wano bakuwa miliyoni bbiri walisa emyaka 5 ensoma eko olina okuzayo miliyoni ezo bbiri bazikuya zalina valiyu kati mukuddayo okusasula omusaala gwe bakuwadde nga tebagenda okugeraageranya emiliyoni ebbiri ezakiseera ziba ekyo tekikirizibwa ne bootagenda wala. Sente zennyini ziina value yazo, fe tubalira ku value eriwo we bakuwoledde. So siki buba bugayaavu bwa muntu okuwola omuntu n'agenda mu myaka 10 sente ne zigwa value. Kati omusajja senga wamuwola mu 1995 emitwalo 5 ne kakati nga tannazisasula ziba zenkana sente mmeka kati? Kakati tolaba nti waliwo obulyaza amaanyi ogenda zipima otya? Obwo buba bugayaavu olyakuwa emitwalo gye5. mbadde nsaba bannaye ebibuuzo kati mukendeze ku biri awo tumalewo buno. Ono agamba nti Shkh Haddadi akonye ku buzannyo omweso. Shkh mbuuza, singa nzannya geemu z'oku ssimu nange ngwamu abo abazannya ebitali bya ku ssimu, kubanga abamu batugamba geemu z'oku ssimu ziri haramu, abalala batugamba tezirina buzibu. Kiramulwa kiti ekyo Shkh? Ezo ez'oku ssimu oziyita ki? Kakati ebyo byonna kyekimu. Ono agamba nti Shkh ate oli wampa emitwalo 10 neneesimira ne mwongeramu ko akasente. Ndoze ekyo kyenyanukudde mu hadithi eri. Kati ono agamba Shkh mbuuza obuvunanyi ekyo bw'osasula mu nsasula eyo ate oyo gwe bayita ahsana fil qada, alongooseza mu nsasula. Okiraba omusajja n'omusasula nabbi kye yagamba nga amaze okusasula khayara rabaiya eŋŋamiya enkulu yagamba atya, inna khayra nnasi ahsanuhum qadaa, omuntu asinga obulungi yoyo alongooseza eki mu kulongoosa okusasula kwe kwongera mu muntu kwekyo kyeyakola ki kyeyakuwola. Ekyokubiri kwe kusasula mu kaseera we mwalaganira singa sente oba ozikoze eki. Kibi nnyo abasiraamu abamu kye bakola, oli nakuwola emitwalo 10 nagamba nti ennaku z'omwezi Februari 15 sente zange tukanyiza ozikola ki? Ozimpa. Mukiraba? Nezituuka 15 Februari nga sente ezo ozikola ki? Ozirina n'otaziwaayo. Obusiraamu hadithi egamba nti nno mutulul ghaniyi dhulum, okereyesa kw'omuntu ayina obusobozi obusasula obwo buba bulyaza amaanya. Luno olunaku lw'oyongeramu n'otasasula obalibwanga okola ki? Mukiraba? Naye omuntu n'otuuka omugamba ebintu bibino ebintu byange biri Mombasa bijja mpolaye emitwalo emeka 3 mbikiriyalinge. Okiraba? N'otuuka mu myaka 5 tonnazisasula sente, obwo bulyaza amaanya bunene nnyo. N'otuuka n'okufa n'ova mu nsi ne bayimirira ku ntaanaayo
abadde abanja gundi atuukirire gundi ate ne bano abasika nabo ne bongera obuzibu. Tujja kulaba inshallah. Okiraba ekivaamu batandika n'okalubiriza bano abeewola yamuwola n'atuka gwe tosonyiwa oluusi senta yazijja nawaki naye tubeere begendereza ku mabanja naddala abantu abeeyimirira abantu abafuubamu. Omuntu afudde alese n'ettaka musobola odditunda ne musasula ebbanja ne mutuuka n'ogabana ne mugaana okumusasulira nga ye nannyini. Oluusi alese ne ssente ku akawunti naye ne mugaana. Naye nabbi sallallahu alaihi wasallam sahabi atutegeeza n'agamba nti nno ghasalna almayita, twanaaza omufu, wakafannaahu ne tumuzinga, wawadanahu ne tumuteeka haithu tudau ljanaza, bwe bateeka janaza ne bamuteekawo. Faazanna rasula llahi sallallahu alaihi wasallam, ne tutegeeza omubaka. Bwe bamutegeeza nabbi n'atuukawo n'agamba nti laalla ala akhikum daina, alabika muganda wammwe alina ki ebbanja. Ne bamugamba nti ya rasulallah dinarani, abanjibwa dinaari meka? Fatanaha rasulullah, nabbi neyesenda n'abagamba nti sallu ala sahibikum, musalire muganda wammwe, munnammwe musalire munnammwe. Omusajja sahabi ayitibwa Abu Katada n'agamba nti ya rasulallah huma alayya, ezo dinaari ziri kunze. Nabbi namubuuza nti huma alayk walmayitu minhuma bari, ziri kuggwe n'omufu takyazibanjibwa. Nabbi nayimirira mu swala n'agikola ki? N'asaaza. Bw'amala okusaaza ne bagenda baziika. Abu Katada agamba lamma kaana min alghadi, bwe waali enkeera nensinkana nabbi, laqitu nabiya sallallahu alaihi wasallam, nensinkana ani? Nabbi n'agamba ma faala dinarani, dinarani wazikozeeko kiki ekyabaddewo? Namugamba nti ya rasulallah dafannahu bil ams, twamuziise ki jo, sinafuna kaseera kasasula. Agamba nti wamazala nabiyu sallallahu alaihi wasallam, teyalikayo nabbi kube bwe yansinkana nga ngamba ambuuza ku dinaari emmeka. Olaba obunene bwa dinaari bw'ebbanja. Paka hatta qultu lahu ya rasulallah dafa'atuhuma, paka we nazisasula ne mugamba nti dafa'atuhuma, nazikoze eki? Nabbi namugamba nti al'ana barada jilduhu, kati omufu awewedde gyali. Bameka abalese abafu baabwe nga tebawewedde mu kaburi, nga mwayimirira ku ntaana ne weeyama nti ogenda kusasula sente ezo. Tutye Allah mu mabanja. Omusiraamu toweewola bwe kibanga bino teweewola nga toyina bwetaavu bwewola. Ebbanja hammun billayl wa mazallatun fi nahar, osula okukunadde ate enkeera abantu bakunyooma kubanga akuwoze agenda akwogerako nga bwe yakuwa ki sente namuwola sente zange, tayogera na sente ze yakuwola oluusi na mitwalo 3. Abantu bonna ne balowooza nti omusajja yamwewola kakadde. Okiraba? Naye man kana indahu madhlamatu li akhihi falyatahallalhu, omuntu alina haki y'omuntu jejjeeko. Mu mizikiti tulina abantu nga bayimirira ng'oli ekibegabega kye kiriko kya munne naye ng'ono amuyimiriddeko amukolimira. Waliwo abaakoma n'abaabakomya nga bonna basaala bonna, ate okutwala ku poliisi kubanga omuzikiti gujja gamba gundi ye yasibyani. Ndowooza olaba buli imamu bwagamba istawu, oba buli we bagamba nti gundi bannange mugire bwe muti, ensi yonna bwekutunulako. Kakati ekyo kyonoonye mu gitamaa gw'obusiraamu. Abantu tebakyayagala kuwolaŋŋana ku lw'ensonga nti batya okulyazaamaanyizibwa.
buli muntu alina haki ya musiramu munne gisasule ng'ekiseera tekinnatuuka nga togenda kusasula muki mu dinaari au dirham nga kyogenda okusasulamu yeki ze swala zosaala kitegerekese kiri online kale katukirize kisi bana mbadde ngenda babulya bamala okujjawo ekibuuzo kya online. Ono munnaffe abuuza nti teeka okwatula ekigambo amiin oluvannyuma lwa suratul fatiha mu swala z'olwatu emabega wa imaamu. hadisi egamba nti idha amana al imaamu fa aminu, imaamu bw'agamba nti amiina nammwe mugambe nti ki eyo fiiru eyo amuru wal amuru yaktadi lwujub, ekyo kiragiro ate kitegeeza nti teeka. Naam, barakallahu fikum. Oyo yekka abadde ku online kubanga tubadde mu nsi yonna nga tusoma ne bannaffe kumukirize yabaganyulwamu ebibuuzo. Mukirize essaawa zigenze zituuse mu 12 Shkh akomaawo olw'okuba ntulina eddalasa eddako gye twabagambye nti egenda kubeera ku masjidi Nuru Nateete ku Sande, ey'abakyala egenda kubeera ku masjidi Salafu e Nateete ku Saturday. Nkiddamu abakyala bammwe mubatwale ku masjidi Salafu e Nateete ku Lwomukaaga, ku Sande ojje naye mu ddalasa ku Nuru ku Samona. Wabarakallahu fiku. Abe Makindye Shekhe waddawa mukirize abanyonyole Makindye n'ebitundu ebisigadde bw'amala mu kaseera ko kennyini ampitire division ya Miri insha Allah taala. Assalamu alaikum.